kati eno video ekisinga okunyumira okimanyi ulira kitegeza omuntu no omusajja wakubira okuwizo kyakola kye bayita okuwowoola wailing omuganda kye yakyusa okuwowoola ayo omuganda kakati Kafeero alina akayimba ke yayimba Prince Joe Paul Kafeero yagamba balange mumpe ku magezi gendira nti genkomba singa namanya empete eno yanfa kibalange mumpe ku magezi gendira nze genkomba singa namanya empete eno yava kimujja mundabe yali amanyi wefaananako kakati obulwa nze kyendiko kisesa busesa omukazi anzita gwe neewasiza mu ddembe neewakantami nafuuse muntu wa bizibu ennaku ennuma nali mmanyi nti ke muwasize ensingi wonyi naye nkyali mugabananga mumpe ku magezi essaawa zino waliwo omuntu akubiddwa waliwo omuntu afudde if we weigh ntambye ebigambo byayogera ebyamutwaza mu kkomera versus essaawa zino ng'omwana afudde waliwo famire omwana abadde ava Mbaale ejjiddwako omuntu abadde agenda okukyusa famire yaabwe abadde agenda okukyusa ekifaananyi kya famire abadde agenda okukyusa background ya famire obulamu bwe bukomekkerezeddwa tebuliiwo essaawa zino incident zino ez'okutwala incident zino ez'okutwala kuba nalaba musive people balina okuholdingibwa ntu accountability kyensaba Uganda Police kyensaba CID kyensaba ebitongole ebirala tusobole kubanga tugenda ku building eggwanga lyaffe awamu kuba eggwanga lyaffe terigenda kubanga livaawo bannaffe bali mu office ezaago tusabira ddala kisusse bagenda kutta abantu bameka banamala kutta mwana w'omu ku mmwe tugambe kati mugenda okurisingira because obulamu bw'ono omwana mugamba tebumatalinga because he's a nobody bamale kutta mwana wa minister gundi bate mwana wa honorable gundi ku ballot but then aline kyongera okulaga how ever ready NUP is, how organizational NUP is. Ndiate banate Kyagulanyi yayimba nti batukasuka kulaalira bali bakasuse balalire badda na birimba kuba eyo certificate eyo certifying anti no now mikono giweze yiraga date ntiwele bali bagikola dda nga batuukiriza ne maybe waliwo essimu eyajja nti musajja mutidde ku ballot mbeko kyemunzanyira ne bazannye eyo move ninga bali amaze okubeera nga template eraga date kati wano because of panicking musajja emikono agiwezezza ne bafiiringa mu bino bya maaso ne beerabira okutuusa ekya date tosobola kuŋŋamba nti ne World Commission eyo bwetyo okubeera nti nno ebbaluwa esobola okuva eyo gyevudde nga yataddeko eno gyegenda okuyita nga tewali balabye mistake oba kitegeera nekitegeeza nti panic yali waggulu nnyo kuba si kyekyo emikono gyali gyawera nga naye tebaagala kukyogera of course naye balinyanga wash Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye neegakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin Kiza omusomi w'eddua nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange ezo z'olaba ku screen yo.
oludde ng'otawanyizibwa endwadde ogezezako wangi biganye kati kozesa obutonde kankwanjulire Biva Organic ekulemberwa Dr. Senjobe Richard omukugu mu kujjanjabisa eddagala ly'obutonde omuli emmere emiddo n'ebibala tujjanjaba endwadde nga pressure ebizimba mu nabaana fibroids okuzibikira mu basajja oba prostate gland enlargement endwadde z'abaana tukolera ne wake up call ku mwami omunafu atatambula lugendo luwanvu ayakozesako enkola ey'okwezannyikiriza nawe wagenza akula mu myaka n'ogenda ng'onafuwa okozesa obucupa 6 sisitimu neddawo ate era tulina ne immune boosters wamu ne body booster ayamba ku bantu abatono abagala okwongera ku mubiri n'endwadde endala nnyingi tusangibwa Mengo opposite ne Masengere Hamukasa Road awamu ne branches zaffe okwetoola eggwanga tukubire ku namba noti 752 mukaaga noti 2 427 oba noti 773 454 5 noti 2 Biva Organic emmere eddagala. In Focus with Frank Antambi every Tuesday gye tubeeramu musajja wange abadde alina ebizibuzibu ennaku zino badde mulwadde ekomera ire kati teryamuyisa bulungi naye is back on his feet era ever strong nga bulijjo. Frank soko obuze ku batulaba tutandike abatulaba n'abatuuliriza tubanirizaako nnyo ku show olunaku olwaleero amannya geego Frank Ntambi Wayne Balkeza, the youngest East African professor, the Juggernaut, the Renegade, the Encyclopedia, the Connoisseur, the Orange Cat. Era nga tudde muzaamugula mbadde manya gakendeerako okuba okuva ewavaayo ate geeyongerayo ffe tugenda mu bintu ng'ebyo tuba twongera kuguma sebo kati naye bakusomako nga Mandela naye ennaku zo nga ntono nnyo bali abansomako sebo teryansomako basobola okusomako ne bagamba the great Ntambi at one time was in Luzira for this and this Luzira ne luba lunaku lumu taata wange kati ow'emyaka 20 yali 20 emeka Mandela 20 baba ye yamala okay nga bulijjo tubaniriza nga bulijjo tuba tosibwako Nana Herbal Mouthwash nano nga gwe alina amannyo agakutawaanya mu mbeera yonna gaguba galimu ebituli nti nno wonywa ekinyogogo oba ekyokya ganyenyera osenya gavaamu olusaayi mu bibuno gaguba ekiswa ekibi mu kamwa Nana yajja kugonjoola nsonga ezo Nana Herbal Mouthwash gwe kuzigira yakasibwa National Drug Authority asangibwa mu clinics pharmacies supermarkets drug shops zonna wano mu ggwanga Uganda bakwano bantambe bali emitala w'amayanja bali emitala banya musange Nana mu outlets eyo gye mutera okusanga ebintu ebivaako e Uganda mbagambi bane mutuwe ku Nana ensonga ebeere ng'etambula bulungi nnyo wakati mu kuguma amannyo wakati mu kwakamu okuwunya obulungi embeera nebeera ng'eritalatebbo ng'oluwombo lw'amagi Nana Herbal Mouthwash gwe tukuzigira ajasinkiza musomi wa dduwa gwalina ebizibu eby'enjawulo naawe osobola omukubirako ku namba y'essimu eyo n'abeera ng'asobola okusomera ku dduwa Biva Organic Biva Organic Sango wali Mengo and natural health products Biva Organic and natural health products Dr. Senjobe wali nnyo wali Mengo kwa Mukasa Road emmere eddagala gwe lya butonde osobola okuvuunuka endwadde ezisinga ate era osobola okugendayo waliwo endwadde nga ojja zimwebuuzaako nga si bulwadde buli awo naye kati nga tugamba nti bakita kito family planning eri organic si bulwadde naye osogenda n'otandika okulya ebintu ebyo n'ova kuzina empeke n'endwadde endala nnyingi nnyo endwadde nga naffe abaami kati yatukolera ka wake up call ako kanyambyeko wano biseera byekkomera nga nvuddeyo pozi wangamba mukomera bakuwaayo emmere ekugana okuba saluti oyinza okukeera ku makyanga ekubye obusungu oyinza afande so wake up call gyekali ku baami abalina endwadde nga allergies senyiga nga tagenda okuziira asthma tagenda kusiibwa mu nnyindo bankuba myasi ginnemeddeko abalina emigejjewo abagala okogga obugejje abakyala abali embuto obulamu wandawanda temulina maanyi boosters zammwe weeziri abasajja abalina ebizibu bya lungs sina basajja bokka omuntu ng'olina ebizibu by'omawuggwe lungs mbadde nsmokinga nnyo awo nawona akuyambira ddala abakyala abatalina mabeere mu kuyonsa obulwadde nga obuludde ku ddagala ng'omuntu nga buli ssaawa towono oli wandwadde olina lubiri abaana abato body fatigue abeera agigaba musange Emengo awo okuliraana Bulange muno waki muno waki ffe tusigala tukugamba nti ku mitwalo 3 egya Uganda buli mwezi
ojja kuba olaba films enjogerere ba villages ba Uganda bonna awatali kwekutulamu. Ngenda totera nnyo okulaba movie nenjagala ogenda olabeka Serika ndo kayita Tempest. Tempest. One word, Tempest. Kachikoleya it's a political drama. Ganyumire ebyobufuzi. Kaseri kalungi nnyo mugende mukadonye ku munno watch VJ Junior yakatudde kayita Tempest. Tempest kalungi nnyo. Junior aliseka film kayita Last Rampage. Nawo kalungi nnyo. State of the Reunion Triple X je kali bulungi nnyo. Nga leero watambulidde mu politics. Body of Lies era VJ Junior. Buseri bwa politics bunyoma nnyo. Bunyoma buku exposing ku bintu bingi. Bere no je tulimu wano. Wawetaaga Junior n'asooka kutemera n'olaba omuntu gy'alaga. Webale nnyo. VJ Emmy Under Fire yakakoze, Together yakakoze. Ne movies endala VJ Emmy abanyumira VJ Jingo kamukibeko ko wano. Nobody 2 je kali mu VJ Jingo. A Line of Fire je kali mu VJ Jingo. Guns Up je kali mu VJ Jingo. Insight je kali mu VJ Jingo. Ba VJs aba nabo je bali VJ Jovan, VJ Tom, VJ Ice P Kabaka, VJ Kevo, VJ Kevin, VJ Chris Sweet, VJ HD, VJ Dandy, VJ Sami, VJ Ivo, VJ Ismake, VJ Muntu agende ku yes, VJ Mox, VJ n'abalala mugende ku Muno Watch. Muno Watch kati nga wano ku simu olaba ndowooza bulungi nnyo nti mulina wano. Oluva wano ku show ngenda mu motoka bunyi ndayo ka movie ka mbubiri eno simu ya Android. So genda ku Google Play Store and downloading application namwe abalina iPhone oba iOS abafunyeze iPhone 17 n'abakyalina ziri enkadde genda ku App Store oberengo downloading app yaffe ya Muno Watch. Abalina TVs ewaka mudala Android TVs mugere mu downloading application yaffe gye wali ne ku TV oberengo olaba namwe abalabira ku website mugende ku browser mutekemu www.munowatch.com embere eberenge tambula bulungi. Okay. In focus today tulina ensonga 3 kunyaze tugenda otunuliramu naye ensonga tugenza okera ku machaga leero ng'ensonga 2 zikutte omutimbagano. Ensonga ya Wizo ne Sandra Teta byazeemu ebyabalwanya bizeemu era Wizo awulikika mu katambi ng'akuba omulanga. Omukazi yali anzisa okugulu tanzijanjabyeko ne Sandra ng'alwana tubalaba. Tuulawo emboozi ya dansi omwe eyafudde wano mu kibuga naye ng'emboozi eyo ate eririnkiti nnyo ku Fangoni nti waliwo gaaya awo alinga omuwalabu mu kavidiyo k'omugenzi simanyi oba mugenzi oba tannaba yafudde omwana waliwo kavidiyo kendabye nga annyonnyola ki ekyamutuuseeko ate awo emabega era twalaba pest vibes embeera ng'ono gy'annyonnyola ey'okuwambibwa n'atwalibwa ku Fangoni yeemu so ekyo ne kireeta enjogera egamba nti Fangoni beefudde ki. Tulina nominations of course olunaku olwaliro President Museveni yeewandiisizza okubeera ng'avuganya mu political season eno gye tulimu 2026 Electoral Commission evuddeyo nekola declarations ez'enjawulo. Bobi Wine naye yaweereddwa ebbaluwa eraga nti nno bamusuubira olunaku olw'enkya. Ebbaluwa naye yaleese ebigambo ebingi bwe basooka ne bagamba emikono tegiriiwo yagenza okusayiningibwa nga ebbaluwa omusajja yali yawezadde emikono gye naye byabakama yabaddeko byannyonnyola. Nobert Mao naye na byannyonnyola byojja okukubiramu awo abantu mu maaso mu politics. DP kati efukidde ddala nga NRM nga ensujju Nambooze gye yayogerako kungulu ya green munda ya yero oba kati n'ensujju yayengedde nako kaaviiriddewo ddala. Amanyi Mao yagera n'agamba some of you are like a watermelon kono you also like a pumpkin. Byonna it has come to pass. Tutandikire ku nsonga y'omwana eyafudde. Omwana eyafudde nga ogenda kuba katambi yafudde nga ensonga zino zeekuusa ku Fangoni. Erinnya lye bamuyita abadde yeeyita Ugandan top dancer ku mukutu ogwo gwa TikTok. Wabadde yeeyita wetukeeredde olunaku olwaleero nga yamaze okuba nga alusuulamu akaba olunaku olwajjo ndowooza weyafudde amawulire gatandise okuba nga gasaasaana era nga kavidiyo nga wogenda okukazannya ndowooza annyonnyola ebyamutuukako nga tannaba kubeera ng'asika omukka ogw'enkomerero.
so ko kazanyi mulimu information ali very vital katandike buto mulaba mutwala namugamba kirwakanaako ngenda kukola ninyinga kubatu nje batu amondera kati ngende kugenda kwenga boda babuna nsako onalinga omuzungu alekufawe kati weyankute neŋŋaana abantu ne bajja nebagamba omwana yabbye ekitoola kyane bagamba nedda tugenda bisootinga ngaafe then nebagamba bamugenda bisootinga paki mugende then entula netugenda nemugendawa kufangoni twatuse kufangoni nebazijjako sawundi nebazijjako simu bakunkuba simu kikaki samusanga nebatandikirawo kunkuba mu lubuto wano kati ebbaluwa z'omusawo bamugambye wonna tebamusobola ayina genda mulago omusaayi gwamuyise wakutte wano bagambye agende mulago ensonga ndowooza baziwulire omwana agamba yabadde mu kibuga ng'agenza okukola nga bulijjo yeeyiira n'awambibwa omuntu gwe yayise babu n'agamba omu ku babodegaadi baaliyeni alinga omuzungu ndowooza ye babu atwalibwa ku fangoni mbu n'aggyibwako essimu n'akubwa bigambo bya mugenzi byayogera. Ensonga eno nalaba yali Sunday National Address nga Pest naye annyonnyola mbu nali mu saaluuni ng'omuntu ataddeko live ne bategeera wendi ne bankima ne bantwala ku fangoni. Okitegeera awo tulabawo emisango, tulabawo kidnap, tulabawo assault oba biki byonna byonna ebyo. Frank Antambi, Fangoni Forest kiki? Kyannaku okubanga tubadde twogera almost for the last 3 years. Tujja batulirwa nga obulamu bw'omuntu ombo lugenze mu nsonga ez'okutwalira amateeka mu ngalo ezifuuse baana baliwo mu bibinja by'abayimbi abamu mu ggwanga Uganda. Ensonga eno ssaawa zino kigudde mu kampu ya Fangoni Forest, naye when we are dissecting violence tugenda kuzingiramu n'abalala abavubuka bakawuula nga bali ku orders ez'abamu ku bayimbi okubanga mutwalira amateeka mu ngalo. Kisookera ludda wanno music industry ya Uganda eno ebadde erina wejja naddala the pop music transition mu gimu kya transition okukyusa sound ya Uganda okuva ku yaffe eya Nansangwa eya kadongo kamu na biki ebyo byonna byonna okubanga twadoptinga sound eyo yali omupya twogera mu myaka gya 1990 wakati awo naddala nga twewola ku nkola ensi nga Jamaica, ensi nga America, ensi nga Bungereza kyebayita cultural influence olumu. Mulimu ebirungi bya cultural influence, mulimu n'ebibi. Cultural influence olumu oyinza okiyita neo-colonialism, something like that. Like twogera ku adaptability y'ebintu ebimu. Now bayimbi bangi nnyo naddala nga bali bakyali bavubuka abeegomba ennyo ebintu ebyali bikolebwa mu mawanga ago genjogeddeko gennokoddeyo era bakoppa si sound yokka oba art ne bakoppera ddala ne characters ez'abayimbi abo. Character bali abayimbi ze baali batunda ennyo mwe mwali character eya someone to be very notorious. Mulimu n'omuyimbi omu yali yeyita Notorious B.I.G. Okiraba mu ggwanga lya America rapper Biggie Smalls. Kakati mu ggwanga lya America n'eggwanga lya Jamaica enkola zaalinganga zeezo. Abayimbi who rules the streets. Webale nnyo tukita street credibility. Anayina street credibility.
ng'omuntu okubanga olina street credibility olina kubeera nga gwasinga okukola ebikolobero ebingi. That is called violence glorification. Ani alina amamundu, ani atunda enjaga bagita dope nyingi nabiki byonna ku street nga bigenda kuba bikusobozesa okuba nga oyagalwa naddala mu ba teenagers. Kwe kuva ekintu nti bad man. Ebyo byonna ebyo ebityo dancehall netwala bad man biki hip hop netwala eri street credit ebyo ebityo byonna tujanga ganga biki. Yes. Tugenda nga tubyewola amagali ge mulaba abayimbi ge balina ne bannaffe ge balina mu biseera biri ne bali baagalina nga kizibu nnyo okusanga omuyimbi ku street ng'ali yekka oba nga atambula ku street oba mu Amerika bazita hoods ng'ali yekka nga babeerako abaana abo. Naye ne wano nga we kiri nti otunulira the cause. What caused that? What is causing this? Yeyo gap ennene eteereddwawo emye opportunities abaana abasinga okubanga tubasobodde kubanga beeyongerayo mu kusoma okubanga bayinza okufuna opportunities eziri much better mu white collar business n'ebirala ng'obulamu bulinganga they are hopeless. Ne babeera nga Zanziru wabeera nga yaliwo yalinayo ku nnyimba lumu bbiri hope y'abaana abo aliisa ekyalo kiramba buli muvubuka mu kitundu ekyo webale nnyo abaliisa direct and indirect webale nnyo kati nabeera nga yeekuumirako abantu abo okumuyambako naye okubanga ye security n'ebirala kumukubira ngalo kumunaaza bigere. Kakati jukira music in its nature is very competitive. Okitegeera ani arulinga ki ani ayina hiti ani ayagalwa ani musuutibwa n'ebyo nebireeta entalo ezaali empitirivu nnyo mu ggwanga lya America. Abamu gye twewola enkola ezimu twagenda okukakana nga bannaffe babiri ku ttaka Notorious B.I.G. alugenze Tupac Shakur alugenze engenda y'ababiri abo wate osoma ebiri deeper for example nga Tupac Shakur wadde street violence yes yaliwo na shooting bwana biki byonna yate waliyo politics mungi nnyo ntayinza okubeera nga assassination alite yali nnyo ku street tibanne bakola ki it was more of business politics paka taba kuttibwa he would have moved into an Barack Obama somewhere nafuka ne gwanga lya America if you go deep no diving nyimba ziyali kanso kubanga nga wala bad Bobby Wine sawa zino wali mu gwanga paka yandi sose Obama ba yali basose so bali balina okumujjawo ng'obudde bukyali naye nga bayita mu miwaatwa gino egicreatingiddwa rivalries zino eziri ku street. Ensonga egenda kubeera nkulu nnyo ngenda kubeera much deep nga njogera ku gangs eziri mu Uganda eziviriddemu omwana oyo okubeera nga afa nga tuyita Fangon Forest n'abalala. Ogenda mu ggwanga la Jamaica bo bakikeepinga nnyo musical before era gy'olabe Ugandan music 1996 7 8 kweyongerayo abayimbi betwalina wano abeewolanga ne kumanya agabali abali eri for example nga erinya Banton Bebe Banton Banton babeeranga bayitirivu ba Red Banton Bebe Banton okuvayo ku Buju Banton eri bakoko something okuva ku okitegeera bagenda nga ne rhythm ze twakubanga wano Shanks DVD bagamba yali wamaanyi nnyo naye nga creatives eziri original ntono nnyo the adaptations of kiri yali akuba ekyawali nga akikuba nabeera wakabi nnyo nga olaba Mr. Moshi nga olaba n'ono omwana wadde of recent atandise okubeera original yani ono Urban biki Mark the Urban yes freestyles eza patwa okuva eri nga n'olumu bibeera byabali nga tewali asobola kukikola abitegeera nga yakisobola nekimufuula star w'amaanyi nnyo so netubeera nga directly twali impacted nnyo by the culture of the Jamaican naddala ku dancehall and raga music then hip hop yasookawo kubali ba Biggie ne Pac n'abalala so bo ekyabo kyali very musical mu kutandika aba Jamaica wali aba area eya ba Red Rat ba Buju Banton Buju wa Elephant Bani naye mu 2006 ne bagenda mu course endala music battles ezo wezagoyinga violent twogera ku lutalo wakati wa Guli ne Gaza Gaza Vibes Cartel
Gaza yo jeva ulisa Gaza kiveyo mu Jamaica of course. But then no zinaloza bili bene bye Palestine. Biveyo bili musical. Yes. Okay. So waliwo camps bili Gaza ne Guli. Gaza ngekulemberwa Vibes Cartel. Nga balina beef ya maanyi nnyo ne Mavado. Now bagenda mu beef sezo zasoka kubera musical. Ne escalating ku street. Nga balina abawagizi baabwe naddala abavubuka nga wokiraba mu ggwanga Uganda nti waliwo Fangon Forest waliwo n'ebirala omudura waliwo amagaali webalinga mugenda mu discussions ezaani asinga mumaliriza temukanyiza nga kigwera ku street kigwera mu kwekuba kwevuma kanya ku street beekuba mu prisons kyatukane mu prisons era nga beekuba mu masomero nga beekuba waliwo ne incident emu yali ya 2009 ndowooza Apple nga 23 bagikatako the Clinton massacre massacre nga kuba kutta kwa abantu Clinton massacre eyo balumba salon nga mulimu abawagizi ba nga balina amamundu ne batta abantu 3 ne balumya abantu 10 ne basindirira ebyasa 200 the Clinton massacre gendo ginoonyerezeeko kyeri ne kitwala initiative ya government okutuza abaami bana ababiri instances zali za mirundi ng'ebiri bannanga abaana bafa ku street mukendeeze nadala mukendeeze obukambwe obuli mu lyrics zammwe kwa lyrics ezo zali ziri rebellious nnyo zijja ne peva teri kuteesa ebyo ng'omuntu azina nga oli wajiwulira line eyo zijja ne peva nga gikwatirawo nga gikuba munne oba okitegeera sorry naveko sorry so osanga omuntu ng'azinira ku peva kuba akatayimbwa ng'olya temensingo ezo bwe zityo baziyimba bamavado nani ne Vibes Cartel eziri mu mbeera ezo mpadde example entuufu temensingo omwana waluyimbi wamala oyimba temensingo lukyajinga omuntu n'agala gyejambi atabe munne ensingo nti kapeke yasinga oba okitegeera so government prime minister bali amuyita Bruce Golding n'atuuza abasajja babiri n'abayita mu state house ye waabwe Jamaica because Jamaica efugwa directly okuva e Bungereza so they don't have a president they have a prime minister Bruce Golding n'abayita mu state house n'abagaba bannange mbakolere ki ng'ekintu kigetinze out of hand okitegeera nekituuka ekiseera waliwo ebibiina by'ebyobufuzi nga wolaba NUP wano mu ggwanga erya Uganda nga wolaba Democratic Alliance kati nga ekibinja kya Vibes Cartel ekya Gaza kiri affiliated n'ekibiina bali bakiyita PNP awo nga biyingidde mu politics mu ndongo People's National Party nga yo esekendinga Bagaza kati eri eya Mavado nga esekendingibwa JLP Jamaican Labour Party olengera ekifaananyi kyenkusiigira mukigenda mu maaso obisindika oyogera byeri naye ndaba bituuse wano blueprint tuli kwemu okitegeera tanawulidde masaka nenda batendeko obusaale akatini okiraba now eno masaka gye nkugambye eya Clinton masaka weebeerawo that was the end of it Prime Minister Bruce Golding naddamu n'abayita awo n'abagaba bannange wekiba kiganye kati mugenda kusibwa ate mayisa okitegeera mbawadde ekiragiro musikwashinga beef eno publicly era waliwo festival wali bakita Sting Festival era nakati ndowooza oba ekyagenda mu maaso nga wolaba no mu ggwanga erya Uganda festival kiwa n'ey'amaanyi enkuuka oba Kampala City eyaggwamu amaanyi njogera ku ebadde legendary buli mwaka ebeerayo nti enkuuka yiyo weeri mugende ku stage mwehaginge publicly musikwashinga beef nti ekoze eki eweddewo that's what they did ne bakikola 29 naye era ne wabeera nga bakyaliyo obutonotono obukyagenda mu maaso kakati wakati awo 2010 wali a bit peaceful ekyayamba embeera eyo okubeera nga eggwerawo ddala ye incident eya Adidja Palma oyo Vibes Cartel bwe yakwatibwa Vibes Cartel oyo ani Adidja Palma Adidja mugundi Adidja ya ADIDJA Adidja Okay. Adidja Palma
Palma. Yes. Siko Palma ono. Si Palma ono Chelsea. Abasajja ayino Chelsea erinyo yafoke vibes Cartel. Ozi Cartel nacho kitegeza kintu kikyamu. Betumanga amanya amazito. Tugende. Kati Adija Palma incident yabayambako kubeera nge beef ezo zikakana ne violence ali ku street. Ya incident eyo omwali okufa kwa Clive Lizard Williams. Atoyo yani. Yo yali associate we. nga kati example nti Alien Skin alina Julio we. Oba kitegeera. Kati Julio anyway kanveye sagala ba example eyo. Ogamba omuku muyambi we. They will take it out of proportion. Hangene kuba mayanja bakwano bange. Nti waliyo Kamili. Alina Chali we JB. JB abantu bamumanyi. JB abozizze mundu 2 tazikomezaawo. Kati ensonga yene incident eya Clive Lizard Williams ya associate wani wa vibes nabuze mundu 2 nikijjako omusajja waya okitegeera ne bakuba omusajja tuli mukulwana atobuza bya kulwanisa yamukuba ne yamusuula mu pipa ya acid omulambo gwe tebagula banako gwajidira mu acid ne gwe dissolved mu acid vibes Cartel kye bakola ne babakwata ne ba Nesto Mukambo, Kahira Jones ne Andre St John basatu nayo wokuna ne batwalibwa nga waliwo obujulizo oba incriminating obuli ku text message ya BlackBerry eya Adija Palma eyali eraga order tibagenda mukola ekyo na bikibe nabyo nebyo byali awo kwe kukwata omusajja awo street nezikola ki nezikakana ne munne Mavado ne naguma Zambiro nadduka paka mugwanga lya America ne yeyunga ku We the Best Music Group ya DJ Khalid. Mavada wajira naimba ne biniki awo nga ali kuguma Zambiro. Nga yadduka mu Jamaica yagamba nze sidda. Ne Mavado ono yali tayimba nnyo naye ayina dogozi. Mavado yali ayimba. Mavado yali ayimba Mavado bana babiri bo bali bakabinyo. Mavado ne vibes Cartel. Bali bakabinyo. Nakatera alinga asukulumye nnyo. Ne Cartel muko. Anyway, it is subjective. Abantu abasinga ba feeling nnyo Cartel. Influence yali yamanyi. Yo yagendera mu komere nyimba ya fulme na bikibe ne wavuddeyo impact gyabadde nayo in terms of greatness is a greater power. A greater power. But Mavado still on the other hand era bamanyi baga Mavado edoboze liri husky. She's my destiny. She's my destiny. Kali nabo okumanya sajja bali bamanyi nga muzino camp ebiri Guli ne Gaza ba artists abano they affiliating kubanga mu Gaza bali bayina Popcorn nga wagira Gaza, Tomiri nga wagira Gaza, Sean Storm nga wagira Gaza, Black Rhino, Jack Vinci ne Gaza Slim, Spice yenyina ja mu gwanga lya Uganda this year. Spice wa Gaza. Liza Hype, Gaza Indu, Gaza Kim, Gaza Sheba, Dota Kopa ne Merito Family yo nayo nanga wogiraba. Byonyonyodde Uganda twalya nnyo Gaza. Twalya nnyo kubanda aba Popcorn yajja wano. Ate era akuba. Spice na yajja wano. Bali abalala boyogera abaguli bosi bamanyi. Guli sinabogera. Bali balina kabaka Bounty Killer. Bounty Killer mentor wa vibe wa Mavado. Mentor we dai Alliance founder ya launchingani Mavado. Then Business Signal naye Guli. Wine Masho Guli, Statius Guli, Aishona Guli, Flex Guli, Munga Honorable Guli, Serani, Chess Cross, Alkaline Guli. Sebo bali balina nga weri. Kakati e background njiba wadde bannaffe. Otukoma mu gwanga lya Uganda vis-a-vis the background I've given you. Nti naffe tukopye culture. Tukopye culture ntujimalayo. Otunulira back then the emergence of Bobby Kamiri. Bebe. But Bebe nti yete yafuna nnyo gaali zine z'abantu nga bana ababiri. But these two nga balina amagaali ki? Amagaali gaabwe. Naye the difference here is nti kami kali kadugambe Bobby Wine nti egaali ya Firebase ebintu bye yakola vis-a-vis ebintu bana abaana bye bakola olengera nti ukaba nkali katabo bantu tebasoma katabo kamalayo oba kitegeera nti tewawulirayo case nejo nti aba Firebase bakutte omuntu namukuba ne yakola ki ne bamutta. Firebase gali ya Bobby eyo yalinga yeekuba na muyimbi si bafaani
eggaali eno eya dokita yakubanga mukuba faani yo yaba discipliningamu bino abajja okuhaginga dokita nga tali mu mbeera yali ruthless nnyo eya Kamili eggaali ya Bobby yali disciplined ngebeera ku discipline nnyo atabatambadde tebamutambala naye eri nnyo ku side eri yaki eya music kati emyaka negigenda nga giyitawo emyaka negitambula Bobby Wine morphing into more of a Robert Kyagulanyi, Mr. Robert Kyagulanyi Sentamu alinyanga yalokoka n'agenda mu leadership obukulembeze kyovola abantu instances zibaddewo nga mulimu n'abagala okumwerijjako mu life eyo gye yaleka n'abaleka not because nti munafu not because abaana tebakyali yaabo but because for him yatunulira ekifaananyi ekinene golowooza ebimutuusiddwako abo abaana abamu n'okwagala okugenda ne ku kitebe okukolerayo effujjo abakugamba bugambi nti you know what omanyi omulimu gwe bayita no one would do that to fire base definitely no one would do that to fire base no one oba kitegeera not even in your dream era gunadde ndaba show ku Gossip Live yakyaza Chaga ne Mad Tiger nga bali mu kunyumya Bobby Wine oyo omukadde but he wouldn't dare ne Kamili yayina eggaali nga we tugambye nti Kamili yatukako oba ani yabadde anyumya ku ababiri oba Chaga oba oli yatukako ekiseera nga naye atyagamba akasajja lwaki Kampala n'okutuka ku kino anti Bobby yalina eggaali nga weekwata ku muntu be baleeta akantu k'okusalako enviiri bakubeeranga gwe batutte mu prison nga eggaali yali tezannya era olumu ndaba ne biyitamu sajja yakula nange era nalaba abaana nga bali mu kwepankira ku Robert Kyagulanyi ngamba bano bagala kwa wakinga sleeping giant okitegeera nti abaana abakyamukkiririza mbe yakolera ebyamatendo bakyaliyo kuba n'ekigambo ntandalo be banyuma ebya bbuki era Bobby Wine yaleeta entandalo nga ye disipulini ya ghetto entandalo eyo yabeerangamu okukubambanga ekikere ne bakuba emigga emizibu n'okusalako enviiri kakati munaaye emyaka negiyitawo naawo ne tulengera breed eggaali y'aba Gen Zs bano abaana abato. Yes, you could say it is their time. Baberenga nabo omanyi mu stages of life twazisoma okukula kuno nga mulimu puberty, mulimu adolescence, mulimu chinga. Buli stage ina traits zayo ina kubanga okola. Okitegeera. Wet dreams into ku stage anyway. Gundi kali mulimu stages ezimu ne wano mu music wano wa Uganda wola banogamba okay. Leka nabo bi trying eke obanga stage yeyo. Naye ekiba kigenda okubakkakkanya ye incident ya impunity nga atuusa akaseera naggwaawo nga bamukoze n'abaleetera ebizibu ebimalayo. Waliwo olumu Abaganda balina engero nyingi ze bagamba nti bakutenda okudduka toyisa bamwe bakutenda okukomaga tokomaga musambya. Waliwo traits ezibadde mu magaali gano getulaba nga it is cases ziri bearable. Okitegeera bagize ne bayisaayisamu ko ne bagira ne baddayo ku kitebe nakola ki. But then tutandise okulaba nga essaawa zino bamofinze into something ekiri much worse kibata kyasobola kuvaamu nga ekibadde kibulayo kimu kyokka incident ya musaayi kubeera ku ngalo zaabwe. Kwakati bino ebyokukuba ne bakukubyemu bikoze bita abantu bayinza okugamba kale biki balina fujja abaana abo obugatto like naye nga naffe ffennyini abantu tuli part of the section of abalina okukola ki okunenyezebwa kyekiri kye nagambye ekya violence glorification nti mu hip hop fe waffe nti bayimbanga lines ezo for example kukakanya abakazi wansi my bitch is bad my bitch because ebite ebyo ne ba sexualizing abakazi nenga tubayinga ennyimba ezo we are part of the glorification of ebintu ebibi guns and bichi kakati ne wano saawa zino nti fefe nyine abantu togeda kubawagizi nitubeera nti ne babeera bakutte sajja wange oli wa BBS gunatwalayo kufanga ono kubanga tukola show ne yamukolako effujjo
and then we glorify. And Jackster. We glorify. Bakutani, we glorify. Bagenzi, Mike bakubye, we glorify. Bagenzi wano erubiri mu nkuuka, bakubye abantu awo, we glorify. Nkulaga naffe obuzibu bwaffe with the audience. Then abasinga ate okuvunaanibwa ye security forces, for example Uganda Police, whose mandate, obligation, right, nga balina kusende yaffe ya muyiwa musoro okubeera nti nno all cases have been there ezo zenjogerako, which would have called their supervision and monitoring and apprehension of suspects before the monster grows to be. Definitely. And they did nothing. Over they've been doing nothing. Oshiraba. And to make matters worse, on some incidents, to be aba security forces nga yaba escorting a group says twalaba incident yo ku Kitebe nga it was the military nga abaana abo bayitawo bakole fujjo. It was the security forces nga zeziba kola ki zeziri mu kubanga zibalera. But then on the other hand, vis-a-vis, if they see anyone on the other side yetali yaabwe jotaddeko bakaberete omalira mu upper prison sawa zino baganda ffe bakyaliyo gye bali okitegeera akati esawa zino kituuse nti omwana oyo yattiddwa yafudde era nnyonnyola nti babo Daily Monitor mwezi gwali gwa mwaka guno ng'omwezi gutandika bakola article nga ba profiling abamu ku baana abali ku ggaali ezo ne bye baali bakola emabega abaddayo muddayo mulabe article eyo nga tebali fit kubeera mu society. Ebintu ebikolobero baali bakoze nga bachekinze ne mu prison n'ebirala nga byali bibi nnyo. But then someone yena abasembeza ne yabeera ku ggaali, and then before you know it is mayhem eri society. Kunako olwaliro ku macha mpandiise ekibaluwa kyange ku Exoko. Ozeemu okuwandiika. Nalindekedde awo ddi owandiika. Twagenda ku police ne bagamba he doesn't talk about when he writes. Nengamba omusajja ana editinga mu kuwandiika. Amanyi gandi mu kuwandiika ate wandiika tulabe. Tetugenda kusirikanga waliwo ebigenda obubi mu society yaffe. We are part of abalina okubuilding a better society. The savage beating, nsose n'omutwe, they have killed him. Bamusse. The savage beating of a defenseless young man. Okubibwa obubi ennyo okw'omwana omuto. Atalina kisi, ali defenseless. Atalina kisi. Talina kintu kyonna kyonna. By allegedly, kuba kati ffe mu communication. Allege. Abigambibwa. By allegedly, Alien Skinny's gang. Abagambibwa nti gali Alien Skinny is a barbaric stain on Uganda's soul. Kintu kibi nnyo, barbaric kiyinza kuba something ugly. Nnyo. Kibi nnyo simanyi yo kigambo kibi kiyinza kukyusa mu Luganda. N'ennyongera. Enkovu embi ennyo, a stain. N'ennyongera, cowardice masked as bravado. Obutiitiizi obwekwese mu kugambo mu buzira. Nti mwe bravado kujeulira. Ending in now a senseless death that echoes our nation's deepest failures. Ekikomekerezeddwa mu kufa. Ending now what? Ending in now a senseless death that echoes our nation's deepest failures. Ekikomerekedde mu kutwala obulamu bw'omuntu mu ngeri ekyonoonero. Ekyonoonero mu era yaffe. We mourn this innocent life story. Ntambi mpandiika. Tukungubagira omwana ono innocent. Atalina buzibu. His dreams shattered by thugs who thrive on impunity. Ebirooto bye byonna ebikomekerezeddwa agayaaye agatemu agaliwo kunabantagambwako impunity. Turning the music industry into killing fields while Uganda police seems to just look away. Abakyusiza ekitone ekyokuyimba into abayonoonye ekitone ekyokuyimba turning the industry into killing fields. Oba eddwaniro oba okutta nga poliisi etunudde eri. Enough. Kimala. This is not entertainment, it's murder. Kukyali muzannyo si katemba wabula butemu. A toxic legacy of unchecked violence that poisons our youth and erodes justice. Tambi mpandika bannange. Toxic what? Legacy. Toxic legacy. Toxic ngambe nti ekifaananyi
ekibye nnyo of unchecked violence ekisiigibwa mu ggwanga nga tekigambwako that poisons our youth and erodes justice. Ekyonoona abavubuka abafa abato era ne kijjawo n'obwenkanya. Uganda police rise now. Poliisi muzuukuke. Investigate with unrelenting fury. Arrest these monsters and deliver the accountability ewatali kuttira muntu ku liiso before another grave is dug. Paka nga mubakutte nga tebannasimira mulala. Let this young man's blood cry out not in vain. Omusaayi gw'omwana ono oba omuzimu gwe gululume nga tegwebase segirinya tewebaka. Act or forever bear the shame of a force that shields killers over the killed. Omusaayi ogwayiriddwa gululume ng'era gulinganga omuzimu ogulwanyisa ebikolwa ebyo ebibi. Kati nze focus yange yonna weeri. Ntambye owandiika. Focus yange yonna weeri. Teri kuba nokuba tebakyakyuka baamalayo. Ukibeera nga gye bagenda okusamirira oba bagenda kusamirira nti kyekigenda okuba nga kibawa amannya bo baamalayo batunda emyoyo. Sigenda kubakyusa. Tugende ku police. Pressure yonna egende ku security forces zaffe ezirina okutukuuma n'ebyaffe. Katuli mu industry ffe abagiwangaliramu ya entertainment kati tukyali safe na byaffe. Feke nyini aboogera tuli mu kuwoningibwa. Walabaka video nga tuli ku TikTok omukulu yennyini n'agamba alinda tumalina ffe kufa batutte so that you can rise up Uganda police. Go and arrest these monsters. Mukolo kunoonyereza omwana akoze ka video kennyini kakano nga talina bakufa n'ayogera abamutuusaako obutemu obwo. N'ayogera erinnya Babu. N'ayogera yagenda kufa Ngoni Forest. Bamuvunaana kinno lwaki watuvaamu. Kyekimuvunaanya. CID director ow'ekitiibwa omukulu Mwami Thomas Magambo, I've ever met you one-on-one in your office on such issues eziri mu industry. Nenkukaabira ow'ekitiibwa. Nakukaabira. I took an extra mile nengenda mu office ya Mwami Thomas Magambo. Musajja mulungi nnyo, musajja akwata bulungi emirimu era mukama wange I salute you. Now this matter etuuse. Tusaba ekitongole kya CID kikole. Kirebe kola ku ntambi nti alina gwe yayogeddeko, ntambi atwaliwe mu kooti, ntambi atwaliwe Luzira nga we kyandiko. I paid the price. I let the law to take the course. I never evaded the law because of omulimu gwenkola. Satta muntu, saakuba muntu. Essaawa zino waliwo omuntu akubiddwa, waliwo omuntu afudde. If we weigh ntambi ebigambo byayogera ebyamutwaza mu kkomera versus essaawa zino ng'omwana afudde, waliwo family omwana abadde ava Mbaale ejjiddwako omuntu abadde agenda okukyusa family yaabwe, abadde agenda okukyusa ekifaananyi kya family, abadde agenda okukyusa background ya family. Obulamu bwe bukomekkerezeddwa tebuliiwo essaawa zino. Incident zino ez'okutwala abantu kuba nalaba positive vibes. People balina okuholdingibwa into accountability. Kyensaba Uganda Police, kyensaba CID, kyensaba ebitongole ebirala. Tusobole okuba nga tugenda ku building eggwanga lyaffe awamu. Kuba eggwanga lyaffe terigenda kubanga livaawo. Bannaffe bali mu offices ago tusabira ddala. Kisusse bagenda kutta abantu bameka. Banamala kutta mwana w'omu ku mmwe. Tugambe kati mugenda okurisingira because obulamu bw'ono omwana mugamba tebumatalinga because he's a nobody. Bamale kutta mwana wa minister gundi, bate mwana wa honorable gundi. These goons bemulese. Babadde okutya kwange nti omwana oli yali ani Joram ow'emmotoka. If it had happened ku family y'amaanyi, there were questions to be answered there. Nekino nakyo kibaddewo. Webiti ebintu bino ebyali ku Kitata. You remember Kitata? Bakubye abantu bakoze eki until a certain death that could not be swept under the carpet. Yayamba okutereeza embeera eyo for maybe for now. Those are my words. Sizaako, I'm cautioning Uganda Police and the CID to do what you have to do, not to let impunity eberenga ebreedingibwa. Otherwise bagenda kutta abantu abaweerako nzuza wendowooza because waliwo ka video ke nalaba ku social media kuno nga bali bataddewo parade ya Nuupu nga no bataddewo abakuba obusaale
nga wali walina obukofiira ne bagamba poliisi esobola okugumiikirizaayo bano abanupu ne bakolamu training y'obusaale. Tekisoboka. Kibuuzo just wali bakuba busaale wali bambadde kakofiira wali bakoze ki barenewe okunoonyerezebwa kugende maaso banoonyereze bavunaane oyo ali accountable nga tebeekwese nti kuba kati oli nayo okwesholdinga because era ne topic eyo agamba ya monitor bahooligans beekweka mu kampu z'abayimbi to get defense nti ku street abantu baali babagobako kati ne badda mu kampu z'abayimbi batambula n'ab'ekiro ne banyakula obusawo ne bayisaamu eggaali ne bakola ki ne bamala emisana ne beekweka ew'abayimbi. So banoonyereze ekimala oyo yenna aliyo nga ye yakikoze akwatibwa avunaanyizibwa ku misango gye nga togenze mu kifaananyi kinene nti abafangoni kubaawo kiba kizibu to prove. But anyway, in focus with Frank Antambi we tukyali. Yes. Wizo Manizo. Sandra Teta. Every time Wizo alinaye eggulire eribalize eve eggulire lya Wizo kati lyadda mu kyannaku gaba mazima si bbaluwa. Sinti yatadde oluyimba sinti ki Wizo babadde bamusse Wizo yakaabye Wizo yakoze ati leero lugenza okutya nga Sandra abadde akubye omulema bula kumutta. Akatambi oba nkalina oba sikalina akatambi nakalabyeko akatambi ako nga Wizo agamba bannaye kamiliyoni mujje omukazi anzita muna baba mpisa kamiliyoni mujje kunyambe mutwale Munyarwanda. Tambi gwego ina kampi kakulanyira akalifulu kabyo je munyambe mutwale Munyarwanda ningamba Tambi wange Tambi gakale Munyarwanda kakulanyira akalifulu Tambi yeke kaliwa kaka no second 5 kuba tuwulire waliwo ka comment kendera okulaba Omunyarwanda oti anna Wizo yaera janidira nayo Omunyarwanda kyakola omuganda balanga mujja munyambe omukazi yantomera tanzijanja bangakola tena okugulu konye konga omukazi musanze mukoma omukazi kyankola omukazi anzita babe fulumo ogende wamwe sando fulumo ogende wamwe sando fulumo ogende wamwe genda olabe ndoga kyendiko kamyono la kyendiko kati eno video kisinga okunyumira okimanyi ulira kitegeza omuntu no omusajja wakubira oko Wizo kyakola kye bayita okuwowoola wailing omuganda kye yakyusa okuwowoola ayo omuganda kakati Kafeera alina akayimba ke yayimba Prince Joe Paul Kafeero yagamba balange mumpe ku magezi gendira nti genkomba singa namanya empete eno yanfa kibalange mumpe ku magezi gendira nze genkomba singa namanya empete eno yava kimujje mundabe yali amanyi wefaananako kakati obulwa nze kyendiko kisesa busesa omukazi anzita gwe neewasiza mu ddembe neewakantami nafuuse muntu wa bizibu ennaku ennuma nali mmanyi nti ke muwasize ensingi wonyi naye nkyali mugabananga mumpe ku magezi nesoko nziremu akayimba akodami akayimba kajukidde akayimba akajukidde naye mbadde simanyi nti olina fulo y'akadongo kamwe eyo bulijjo nkuba wano hip hop kusanga mulawo nekulisa kyeweddira soko mpe ku magezi nze Wizo yayimba banange mumpe ku magezi gendira ndi genkomba singa namanya empete eno bande yanfaaki mumpe ku magezi gendira ndi genkomba singa namanya kale empete eno yanfaaki mujje mundabe yali amanyi wenfaananako kakati obulwa nze kyendiko kisesa busesa omukazi anzita gwe neewasiza mu ddembe neewakantami nafuuse muntu wa bizibu ennaku ennuma nali mmanyi nti ke muwasiza ensengi wonyi naye nkyali mugu ye Wizo kati kyaliko Wizo atugamba tumuwe ku magezi agamba kamiliyoni kalindo
Wizo wange musajja. Wizo mukwano gwange nnyo. Wizo. Omanyi muno mwe tunoonyeza amawulire. Oba gano nga kuwe nago. Mbereza ka video ako. Ngakuweza ka video? Nawulirako nti Sandra we yatoberera Wizo. Baali beekuba dda ne beeremwa. Kamiliyoni n'afuna ssente n'apangisiza Sandra ennyumba. Okuva ewa Wizo. Mbu Wizo agenda mu bbaala asanga mukazi we. Agamba oba ndowooza ayagala okuddamu okukwatamu. Naye ng'omukazi yakola ki? Yanoba. Kati wongamba nti nno oyo awoowoola waayita Kamiliyoni kimu Omunyarwanda. Kiyinza okonfaminga amawulire ago ge nawulira oba ddala matuufu. Bigwera wa bino. Ekyasinze okuneewuunyisa ekigenda before I do my analysis kansokeza nyeka video kano kongere akalala oyina n'akalala okakase nti ensonga z'abano tuzeesonyiwe. Abana bali kuzanya robots bali mama tujeke mwa zende kukola bakubye kipo bajiko amasanga teta wetokosa bijanjalo koma woma. Yes sir. Okalaba kanjele mukazanye abana bali kuzanya robots bali mama tujeke mwa zende kukola bakubye kipo bajiko amasanga teta wetokosa bijanjalo koma woma. Yes sir. When was that? Yesterday nga incident yokumukuba ewedde echupa ng'ewedde nga tayagamba Sandra akomewo akole ki. Bw'atyo bwe baamutomera yagambire bamujjanjabangako. Baamutomera ffenna tulowooza Sandra agenda akwata oputedde mmadda. Twamulaba ku ddwaliro nga jjanja. Ate nga orders ze nti Sandra akomewo. Kwegamba. Now, I met them some time ago before I went to prison that week. Ku Papa's. Tulyamu ekyemisana ffenna. They looked a very, very happy couple amidst of their struggles ewaka. Wabula ka video ndowooza abantu ogenda kabazanyira akawizo nti obulwa kyoyogera ku nsonga z'abaagalana abali mu katuwe kati abeekuba bonna kubanga waliwo kye bayita Stockholm syndrome. Stockholm syndrome yeeyo nga victim katugeze omukazi yakubwa ennyo ng'akubwa omusajja yamukuba naye nga tanoba nga yamanyira ekyo okitegeera nekituuka nga kiri nnomo eba Stockholm syndrome. Bino bye bagamba nti omukazi abamu abakazi abali traditional bye batera okwogera nti omusajja waba tankuba batanjagala. Wawulirako enjogera eyo? Of course nagiwulira. Kati oyo aba akubiddwa nnyo nnyo growing what we call old loyalty eri omusajja we. Nga singa ajjewa ntambi nga takuba ate ntambi taba musajja era nga addayo omusajja we oli yali amukube. Bitera nnyo okuba mu bufamire bw'ekyalo eyo. Era musajja amala kutamira najja ku bigere n'abatimpula embooko ku makyala abagulira enkoko. Era ne wabeera avudde ewa ntambi omukubi ayagala nnyo asanga omusajja era alinga ntambi oyo omukubi. Yeeyo syndrome si bonna naye ngamba badevelopinga gundi ezo kyebayita Stockholm syndrome. But now this one they are both abusers towards each other. So the likeliness of Stockholm syndrome now is eliminated mu kino. Kakati mu psychology bakibayita trauma bonding. Psyche eno bajino ne bagamba it is in this cycle of assault and near death fights kadingeza teta ne wizo because ziri near death. Nti oli atomera munna solo malawo obulamu bwe oli yamubataringa lo wizo yakuba guni nagira asobola okumalawo okitegeera. So in this cycle of assaults and near death fights wizo ne Sandra Bo they keep making up with apologies of sweet moments after the violence. Okitegeera bye bino nti balwananga agamba mukyalo genda mu kisenge. Era kibuildinga kye bayita a strong emotional pull. That is stronger there. That glues them together despite the pain. Ekyo bakiyita trauma bonding. They have to be suffering from trauma bonding. Does it cure?
tewona till death. Yes. Era omajja kutta munne. Mpozi omunga se munne. Naye mbu baawukane. Walicho kibayita codependency. Wanyala nkunyonyola characters z'abantu abali mu situations ezo engeri psychology n'abasawo kye bazuula ku bantu we batyo. Trauma bonding nkugambye. Stockholm syndrome yo teriiwo. Then codependency. Nti omu kubo feelinga nga ali stuck eri those violent outbursts. Era nga relationship okurimaininga nga bweri byebyo ebirina okugibeeramu n'obeera ngeri harmful etya tibalina ngeri gyasobola kubeera nga omwadduka ku munne nga wogamba nti balinga nga be batunga mu lugoye olumu babakola ku lunaku lumu it's a match made in heaven ebyo bintu weebityo kati batuka ekiseera. I don't want that nonsense. Never put that nonsense mu bulamu made from heaven. We only met on earth. Kati mu kusemba babanyonyola ne bagamba nti baba balina kye bayita mutual intimate partner violence. Mutual intimate intimate kakulu mutual nti bombi mutual intimate partner violence. They keep actively attacking each other. Ne batuka ekiseera nga they are trapped in shared pattern of blame and revenge. Where living feels impossible because the violence is mutual and it defines their chaotic bond. Omanyi ogezezaako nnyo okunnyonnyola ng'oteekamu oluna science rungi nnyo. Naye nga nze mu mutwe gwange mulimu this is enough. Is once we reach that line. We can't even reach that line. It would be this is enough. If one is the victim, the other one is the perpetrator. Never know bombi. Nandi na ye. Who will say that this is enough kubabi? Ngabonna. Chebadde njagala onyonyole professor Antambi kuba byokoze kwado wa professor wadolira East African professor byonyonyodde. Before it was Wizo battering Sandra. Sandra nagenda akola training nga this time round kati agulimu Firiniro. I think that one just came publicly when Wizo is battering. We never saw when Sandra was. Because that kind of battering, the man was like avenging for the same of what might have happened to him before. Watch the game. Echo dalina kye yateeka ye ekyo nayogererako ennyo. Kali saawa zino Wizo buli kyakola ka recording n'atuwa Chameleon jango twala omunyalwa. Wizo atambulira kola yo. Singa mbibanyonyola tebubitwala nti bituufu. This wailing gy'owulira eddoboozi lya Wizo ng'alajanira Kamili. Kamili jangu otwala ndowooza olaba. Akadde mu lumu okakase nti Wizo bulijjo bamukolako ebintu nga talikodinga nga wagenda mu baganda bo bakyali bagamba olimba. Olimba. Kati akwaŋŋaanya bujulizi. Webali. Mulaba wampisa. Oba kategedde. Yabadde cupa. Kumula kulema. Mulaba wampisa kati nti ali mu document nya kati reporting now. Yes. Nti bibadde bintusibwako. Naye nga wembagamba temukkiriza kati mulaba wampisa. Balanga mujja munyambe. Yantomera. Tanzijanja banga koyate n'okugulu. Okugulu kwonye kokka. Omukazi musanze mukomo. Omukazi kyankola. Omukazi anzija. Bami fulumo ogende wamwe. Sandra fulumo ogende wamwe. Sandra fulumo ogende wamwe. Katulina okwebuuza the cause. Cause and effect. Kye ekibaleetera. Kye kiresewo embeera eyo to be stuck with each other nga binyonyodde psychology nga babigamba ne science. Ekisooka, there is a lot that changed eri obulamu bwa Wizo after the demise of his partner, business partner, creative partner in radio. So that kind of loss, Wizo failed to compensate it somewhere. That kind of loss that came, yatwala bingi, the finances, yes, the creativeness, the creativity, the friends, the what binge. Kati Wizo
n'asigala nga ali awo kwegamba ali awo musajja wattu. He remained empty inside and outside. Yes. Okitegeera kubanga yes obutabanguko mu maka bubeerawo n'abalina ssente bubeerawo na biki byonna naye ate it is much worse at the rate it is happening. Tuyinza ogitwalanga covid we yali nti during covid time nga fena tubeere waka there was a lot of violence mu maka. It is happening to Weasel that even after covid he has nowhere to perform. Luli yagendanga kutuwazi sobera kutuwa n'owesonyiwa omukazi luli yabeeranga kutuwazi n'agenda ne radio. Olina ku ssente omukazi wakusumbuwa ewaka abasajja bangi bapangisizza eyo. Even the company ya radio eyo oba ku yes oba ku Manor Tavern Airbnb ng'oli abeerayo weeks zessatu kubanga obutabanguko domestic ebyo conflicts tebyewalika bayitago ge mazima naye ate rate kwe byapening naye ate mechanism okubyewala tebiri ku gundi ya Weasel saawa zino olw'ensonga talina busobozi bwabyo. Ate n'omukyala alabika naye she's a stay home mama nga ate ayinza okubeera nga yes she's a stay home, she might be a stay home but also a breadwinner. Nanti kyembadde oba okiraba kati nga Weasel abeera bwekiro n'emisana omukyala ne wagenda akolako ye ebyo weebityo so psychological obwongo na biki byonna then ekirala nti kuba ino incident eyasookawo we yaliwo ey'okumutomera. I did an interview ne NTV nimbagamba nti sometimes bambi we need abantu abali mu mbeera ya Weasel what about support structure, support system nti in fact before incident ya motoka eyo kumutomera ojjukira incident Weasel yagenda ku Fangon yes nga alina omwenge mu ccupa ne bamuteeka ku live ng'ali mu failed state ebyo weebityo. Now all those bigattagattana ebikulaga embeera Weasel gyakola eyo weemala ne tulaba eyaccaga nga bamusuulira obuliri ebweru ebyo butwale naye Weasel alabika aba ayagala ensi yonna emanye kuba ne ku ccaga yali aleekaanira waggulu aleekaanira nnyo waggulu. Kati mu support system esookera ddala ye yaffe abantu abalina na Weasel n'abawagizimu abalala bakomentinga gye muli tulina okujjukiza Weasel who he is, a lion, a talented artist. You've not lost it all. And that is what the society took away from Weasel. Definitely. Like after the death of radio, but taking all the credit of their achievements, ne bazuwa radio yekka. Kyekyo. Kati Weasel n'abeeranga mbuno yali mu shadow yet he was doing a lot also because enyimba zaabwe zanyumanga nnyo nga Weasel ataddemu kikowe ekyo. Kati jamu kowa ya Weasel mu nyimba zaabwe labo bazinasigala kyekimu. But society yo yasala omusango nti radio abadde ayi. Definitely. So Weasel alina n'ekyo nti society teyamukkiriza. Kigamba kati bambi singa tumujjukiza who he is. N'akitegeera ebisiga bino yali byeliminatinze but naffe tetukoze kimala. Kizibu ekisinga kiraka kyava waffe kutandika butabelievinga nti Weasel yali ekyo kyali because of him. Definitely. Ensi yonna netandika omuga wali ku radio to make matters worse even mu bintu bya radio bino bibadde nga bitambula era bawulireko ku maloboozi agaba ku side eri nga galinyanga agassa omusajja oyo wansi bambi waliwo audio gye nawulira nenkaba n'amaziga nga bassa Weasel wansi bali bennyini oba okitegeera so awo nawo ne wabeerawo obunafu ne bu creating this frailed Weasel ali mu kubeera nga adealinga ne difficulties of life but katumusabire we are to blame katumusabire Weasel muganda waffe Weasel mukwano gwaffe Uncle Daga oba owulira obubaka buno ate yaŋŋamba ndaba nnyo Uncle Daga oba owulira obubaka buno Uncle Daga tukyakukiririzaamu Uncle Daga tukyakwagala nnyo okyali w'amaanyi okyali w'akabi teryakusinga bw'akabi. Kituufu. Society yakola ekintu kimu okulaga Weasel mbuli yali talina kyakola naye kolabo duos mmeka z'olabye okitegeera ne zihitinga to those heights ng'oli talina kyakola kyova olaba ne ba Peace Square tebaliwo nga balamu but abantu be batandika oboogerera nti Lulu Bwayi yayimba ennyo gundi they all did what? Collapsed. Okitegeera. Yeah man. Anyway nga tuvuddeyo eyo mu social circles ne tuyingira politics wano we tulaga ntambi wadde mulwadde naye abasajja
abagambanga nti Bobi Wine tamanyi politics era mbu adrerinze struggle bagitaddawo bagiye mu ttaka ebintu bireka byakyuseemu abasajja baatidde n'okwesimbawo abasajja baatidde buli kimu but the coming of Bobi Wine erina engeri gy'exposinzemu the so-called opposition politicians ababeeranga ntugamba omusajja ayogedde and buli muntu azaagwa mu level ye buli alinye ku Bobi Wine azaagwa mu level ye till the great chairman Mao buli we ayogeranga buli omu nagamba omusajja oyo at one time people thought Mao would be a president of Uganda but I don't know if they still have the same feeling now kuba ebigambo byayogera today it's not the Norbert Mao soko kuba akatambi ako. As a party, we have decided that we will discuss that. But if you're asking me as Norbert Mao, I would back President Museveni. But we need the party I lead to pronounce itself formally. And the time will come for that. But I'm not afraid to declare where I stand. That video was when? It was yesterday. Okay. Mao ngasazeewo agambye ye nga ye mu mutima gwe muwagizi wa President Museveni. President wa DP muwagizi wa President Museveni. All that is because of Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. The coming of Bobi Wine. Lwaki? Nsiba nkibagamba nti waliwo ebintu ebimu ebya mu nsobi oba mutali oba mu bugenderevu mu buteefuteefu nga baali bakiteekateeka nti ebyobufuzi birina bannannyini baabyo abalinze entebe abiringanga bya nsikirano oba obufuzi obw'ensikirano nti alibeera kabaka yono n'oba wazaaliddwa jjo oba okiraba so ne wano mulimu abantu abamu abaali balowooza nti Mwami Museveni wabeera avuddeko ono hierarchy nga weerina okutambula omwana ajja n'abalinyira mu kintu Robert Kyagulanyi Ssentamu yalinyira nno mu bangi kyobulabo bukyayi bungi we buli n'alabika ate yalinnya nnyo ku side opposition anti bwe nkugamba abopposition abaali balowooza nti they have positions in opposition no others should have. Robert Kyagulanyi Ssentamu najja we yajja n'aba exposinga mu bugenderevu ne mu butali bugenderevu oba si ekyo nga yabawa omugwa bano nti bagukozesa gweteeka mu bulago oba gusiba ku nkondo basibireko ekintu abasinga bali mu gweteekamu bennyini because of what they say obalaba ekibiina kya Democratic Party. Shalom. Oli mu kamera? Ndi mu kamera. Ndamanyi obudde mu kwano sister wa Irene nubwe nagambako omusawo ndi naye tuli mu mboozi ya sawa namba kati. Kale. Ogamba la saa mekange tugende? 20 minutes eh? Gwe mbadde gamba ekibiina kya Democratic Party ekibiina ekizadde ebibiina ebisinga obungi mu ggwanga Uganda ne bannabyabufuzi abasinga mu ggwanga Uganda kyannaku nnyo mu kaseera kano ekitandikibwa mu 54 nga Bayibuli 25 kiweddewo nga kiyinza n'obutadda ekya Democratic Party nga kiyinza kusigaza linnya nga UPC now oba CP wekito wekiri video muli jijjayo oba jema DP weriddamu okufuna amaanyi ge yalina 54 kitandikiddwawo mu mbeera eyaliwo yonna 58 President General Bendikito Kiwanuka aweereddwa azze era yaliro oyo asomye ebweru w'eggwanga na biki byonna azze mu ggwanga Uganda afuse party president yateekera independence 1962 tugenze mu kalulu awo aka 1961 awangudde UPC amid stove Buganda kubanga yakazira April 1962 ng'ewula emyezi mitono tugende mu independence UPC yegasanye kabaka yekka bagamba akalulu kaddiddwamu DP bagikubye nga bali mu kugamba DP nti nno teyagala bwa kabaka
jukira bulungi nyumba najja ngambi babuulire ebyo byonna mukaya akasooka ne kimufuula first prime minister wa Uganda Bendikito Kiwanuka tugenze mwaka akaddako 62 bamudefeatinze then Uganda efunye independence 62 Obote abamwado wa prime minister nga yalina obuyinza obuli executive kuba president wabulanga tekinaba kubanga kimumalira bulungi nnyo by 1966 nalya mu banolukwe ntugenda mu constitutional crisis yajjawo obwakabaka nejjawo ebibiina byonna bidipi kabaka yekka n'abisaanyaawo n'asiba n'okusiba mu kkomera DP President General Bendikito Kiwanuka ajjibwayo mu 71 Amini amugjeyo mu kkomera amwadde oba Chief Justice abaddeko kaawo alwaniridde rule of law kumba ate omusajja oyitaagala rule of law assassination ya Bendikito Kiwanuka nebeerawo 1972 ndi ku DP no engeri gye badde engejje etambuzaamu ekintu tuvudde mu Amini 1977 UNLF Uganda National Liberation Front ebadde waawo members ba DP ba dissolvinze bagenzaawo ba fightinze omusajja Nyerere abayambyeko awo wonna zifronasa Mwai Museveni n'abalala ba defeatinze Amini avuddeko Obote akomyeyo 1998 tugenda mu kalulu ka December akabbibwa akali kesimbiddwako Semogerere w'ekitiibwa kati saa zino omugenzi Paulo Kawanga bamubbya akalulu ndogera kumanyiga DP ge yayina wakati awo 81 okugenda mu nsiko tulengera omwana eyali Njasabiggo omuvubuka omupya omuto gwe bali bayita Kayiira yali akoze Uganda Freedom Fighters nayazze nagamba DP enono ya DP n'enkola tayisobola kubeera ng'efiira wano DP kulaga ekyayina nkulaga DP badde gye kukola nawe tubadde gye building Kayiira wuye mulekoze eki emuyemusizze muleese era yali fundamental nnyo beegasse Luleni alina Uganda Freedom Movement Museveni alina PFA PP what patriotic alina NRA before NRA the other PMO yes PMO yali something yes eyo kiri awo kyali kyawahiti oba naki yes patriotic then yamutwala mu kalulu ako then asinkanye Lule asinkanye Kayiira but before Kayiira endagalo yalina ne Lule yali Kenya inagambako abantu wali bamaze bagasse kya Museveni n'ekya Lule bakoze NRM Lule n'afuka first chairman wa NRM Museveni n'abeera vice wa NRM wabula ate leader sokoleke Lule yali w'amaanyi okusinga Museveni Lule yali w'amaanyi nnyo okusinga Museveni amaanyi okay kubanga yalina komandi y'Abaganda wano ng'agirina Museveni ng'alina okumwogereza bagate ekyo ekya Uganda Freedom Movement n'ekya Museveni then ne bakufominga NRM nga Lule ye chairman wa NRM nga Museveni yakulira high command ya NRA as an armed wing then olutalo olufuke people's war ajje Lule agamba Abaganda basupportinge Museveni abere mabegawe bamaze okubeera nga bagenda mu alliance Kayiira musajja watuye ne amuzze bakagenda mu ggwanga lya Kenya n'abeere Kenya then n'akomawo nga titokera awambyawo we watyo then Museveni najja naye n'abamaliriza abo then 87 Museveni n'akomyawo Kayiira n'amuwa n'ekifo ky'obwa minisita amuwadde ekyo takumya ate kukimuwa ate naye n'amusiba ng'Amini we yakolani Bendikito wamala okumusiba abantu bakubye enduulu bagambye musajja waffe mute biki n'amuta mu kumuta bayita ennaku ntono nnyo bamu-assassinating nkola yani Amini nga we yakola Bendikito kye kyatuusibwa Kayiira abakimutuusako simanyi sinawe tobamanyi obamanyi sibamanyi tobamanyi nyinza ntya okubamanya nze ataaliwo gwe ataaliwo ate nange saaliwo sonoza mukitegedde wekitiibwa omulamuzi tubimanyi tetulina kyetumanyi tusoma butabo 86 bagenze mu broad based government bawadde Semogerere bamuwadde wa Minister of Foreign Affairs bamuwadde paka n'abeera mu government eri broad based eyo Mwami Museveni naye teyakomyawo bibiina netusigala mu movement system Kawanga Semogerere n'abeera nga alwana nnyo petitions zikolebwa okuba nga tugenda mu multi party ekomewo bigaana tugenda mu kalulu akasooka aka Mwami Museveni akakyenda mu mukaaga Semogerere yeesimbawo nga independent but DP proxy bamuwuba akalulu yafuna ebitundu
byali ebiseera Museveni yali ayo ba nga tolina kyoyinza kugamba abantu weebale nnyo tugenda mu 98 era petitions zikolebwawo ez'okukomyawo multi-party system awuuni naye asibwamu Semwogerere naye bamusibamu bamusiba ku 98 briefly oyo nga yali wadde n'ateebwa nga bano bali ku petitions za kukomyawo bibiina bya byabufuzi DP ebeere nga yeeyagala kigaana omuvubuka yali omuto myaka 39 myaka 41 42 mbiseera ebyo Sebaggala Nassa Haji amaze okuwangula obwa meeya bwa Kampala 98 wabula akwata ekkubo agenda mu ggwanga lya America bamusanga n'ebicupuli bamusanga n'ebiwandiiko ebiri fake n'ebirala bamusiriimizi yali 18 abaddipi abaali wano nabakibona ne bagamba nti Mwami Museveni yakoze eki yakirimu basibye omusajja yali w'amaanyi seya sirabangako muntu gwe basiiba ate ensi n'emuyozaayoza yali w'amaanyi nti abadde abba America akoze kabiiki olwo kati Interpol byaliwo ebyo biseera bi Interpol byaliwo kuba nze neewuunyiza ddala abannauganda baawagira seyo okubba America abantu badda wano goldi waffe naye kaababbe kati waliyo bamusibira DP yali egase ne Jema nga bagala leeta petitions ezo Jema ya Kibirige Mayanja Sebonya Kibirige Mayanja then akalulu ka 2 kabindabinda seyasibiddwa seyawaasibwa ebbanga liggwako akomawo wana abantu we batategeera bulungi engombo ya Haji alagidde evaawa Dr. Kanokiza Besigye yali amaze okubanga falling out ne Mwami Museveni 99 amaze okukola zidozi yaziyabuke ani Daily Monitor New Vision zirese obuzibu agala bera court martial bikibi kyabi jumpinga byonna ebyo azze agambye zingenda kwesimbako naye nga tukyali mu movement system akati abo ne bajja ne beegatta abali ba falling out Mwami Museveni bakoze reform agenda ne some civic organizations ezaliwo mu kaseera ako reform agenda nga bagenda okugira as an umbrella DP ng'ekyali y'amaanyi now DP bamaze okuta Sebaggala ekisanja ebbanga eriweddeko mu kkomera azze around 2000 awo wewatyo now mu DP mwalimu Francis Bwenje Francis Bwenje ne Seya nga balina okwesowola yagenda okukwatira DP card mu kalulu akadaka ka 2 Semwogerere n'agamba nedda DP position yaffe tugenda kusimbawo muntu tugenda kuba kugwe tuwagira nekireeta fraction y'amaanyi nnyo mu DP ng'ensonga Semwogerere zaawa agamba Seya aliko empitambi ey'okumukwata ne bamusibira ebicupuli na biki byonna tugenda mu kalulu bagera tukuba bubi nnyo bagera kikozesa alikekko mpitambi nga ebambi nnyo alikekko ate koli zinalizibwako naye empitambi n'agamba nti tuba tugeze mu kalulu bannaffe bagera tukuba nnyo olube olw'ensonga ezo naawo tulina okuwagira omuntu omulala awo ne batuuza consultative meetings tuwagirani nga neeno reform agenda eraga ereeta amaanyi eno mpola Semwogerere naga tuwagire Dr. Kanokiza Besigye Seya n'agamba nedda tugenda kuwagira Besigye nze nkyalina amaanyi gange mugana okumpa kaadi ngenda kujja independent ne Bwenje n'agamba nange mugana okumpa kaadi ngenda kujja independent era bajjukira akalulu ako ku ballot ye Bwenje yasigalako nga independent nenga yali wa DP Sebaggala naye Sala Kajegere naga nze sebo nze nina okujja ku kalulu ako ne bamutuuza ne bamudzeeyo ne bamuzeeri paka we yakkiriza Semwogerere n'amugamba ekintu kino okuvaayo obulungi n'akalulu tukagendemu nga reasons zaffe zitubeesese mabega tugenda kuwangula twagala be chief mobilizer wa Dr. Kanokiza Besigye kankwate muka waawe bagambira nti Haji ebitabo by'obuyigirize yali talina awo wonna 98 nga maze okuwangula akalulu k'obwa meeya allegations zatandika kuba byamutambulirako paka bamwana obwa minisita ne bamulema era kati zeze ensonga gundi ziyali akola ki oluzungu olwo lwali my private parts with the design ensonga Semwogerere yamugamba ebisaanyizo ne bino allegations bigenda kutusumbuwa ojjukira n'abantu abaafa nga bagambye nti yasoma ne bagende bajja empapula ze ku UNEB bwe batta ojjukira kwekalakaso okwo kwaliwo nga bagenda okunona empapula za Seya ebitaaliyo ne baleta ekisere kinene nga tebiriyo ne batta abantu bayitirivu now bakkiriza finally Semwogerere amala nakkiriza so
bamuwa chief mobilizer owa Kampala ne Uganda yonna kusaidia reform agenda we wave ngomba awo aragidde sebo tuwebe sijo bululu tujjukira ye ngombo wali kajjukira nali mukono adeze nvuddeko emukono fenga tuli wano ndeeba tubadde twagala kubaawo narara endeeba yawo tugenda natete nantencha kati ndeeba awo nga we tuliebe bufuzi nga ngati nga DP enkambi yayo esinga amanyi lirubaga okitegeera kati fa babiranga mu Lubaga because ndeeba izi Lubaga nga politics tumufuna first hand era nga DP eresa okuba MPLS Damiano Lubega yali mazo kubiranga efirwa nga gundi afa bambi ali spokesperson wayo Anthony Sekweya ameyafira mu accident kati awo wonna engombo nejja haja alagidde bawadde besija amanyi nkulaga DP amanyi ge yalina ntiso yasobola n'okugaba yawa besija amanyi yagaba n'amasanyalazi DP yagaba akale ku masanyalazi so nupu siyo wadde n'amasanyalazi kubanga gundi yasobola okukoma mu kalulu ako semogeri nagamba sijja kudda biri gumu kandekere omulala okitegeera besija amanyi teyali gafunye singa CDP tebakikulimba n'agamuwa tugenda mu kalulu ka 25 akakomyawo olubamaze okusucceedinga tugenda mu kalulu k'ekikungu aka 25 netukomyawo ebiina byaki ebiina by'obufuzi then 26 DP nebeeranga esobola okusimbawo candidate wayo nesimbawo John Sebana Kizito era gundi era bamagundi kadi Sebagala yana agala je independent but eventually na withdrawing Sebagala najja mu 26 nabera bana wa kusatu munne wa Sebana nabera wa kusatu awo then 211 awo yereta Mao wa 210 bamu wa president general Mao bamu wa president general DP wefirao Mao a death ye the beginning of the death of the Democratic Party kwa 210 benyini ba members within bachiwakanya nga Mao ye bamulabiddewo n'okumulondo obulonzi Mao tabaddeko mu kalulu ka mirembe kebadde kwa 211 banamboze balukwagu bakola suubi wazit suubi waliwo suubi yasooka nga bawagirani Dr. Besigye tebawagirani Mao Washington ekijja banamboza abasuspendinze ekwaga abasuspendinze bafuse good DP bad DP banamboze ngabo bagamba nti DP yafe yenno teyina kubeera mu kyoli kati ngacho mujoli bamanya wankwe kati neberange ine nga ero tulide Francis Bwenje lwaki ono ye bamuganda nego manya omuganda wa mukyoli empalane yaliwe biseere ebyo omujoli abero obote kubano kyali kizibu okitegeera kati DP awo ba prominent figures abali ba politicians abalimu abali bazinde ranks atenga bali vibrant neyaberanga mu kibiina kyenyini DP babazo kubanga bakyabuluzamu. So the beginning of the death of DP starts with the Mao. With the Mao. And DP after 15 years DP will end with the Mao. After 15 years chiwedde kubanga 2022 bagenda mu coalition natunda DP. Na signing ndagana atishibera sente mmeka. Kitegeeza ki? Osigning endagano gwe DP agala ovuganya mu M7 ne mugenda mu coalition oberenga ogenda kumuwagira mu kalulu ka 2026. Kekano ketula bachovala ntondise na audio eyo yali agenze mu transition liwa Museveni yamana amubuza twetuna Mao ya signinga byatategedde kuba ye ya signinga nagamba na signinze tugenda kola transition kale Museveni nabyegana tutuusa olwaleero wano Mao era akyayogera ku transition ye yagitunda in exchange with a position ya mu minister bwachi bwa byamateeka secretary general we naye bamuwa MP Stafford kakati wano nga tugenda mukaluka 20 defection yaliwo yalika DP eri nothing Segona mwachitibwa Segona Mathias Mpuga Nsamba bakasibante Moses basewungu bonna ba Alan Sewanyana eyo trek nevaya ba MPs bali mwenda bameya bivuga nga nabo bawerako bakansalaze nga bawerako abayitirivu enya bali afudde mu DP ogenda mu NUP DP nesigaza almost no one
waliyo muganda wange Richard Sebamala Lulume Bayiga abaddeyo yavudde ali mu PFF Lutamaguzi Semakula yavayo ali mu NUP Richard Sebamala atwala DP mu court enchane n'oluwedde DP esigalidde Mawone Munembidde vice ne Siranda DP erimu abantu basatu a part of film members chaliwo naye so yabadde delegates conference naye kati awo nango mazo tunyonyola this time tulaba abantu abadde ku opposition Frank nga bonna bagamba tebagenda kwesimbawo tubadde tumaze banga nga tulaba opposition erwana okufuna single candidate you would think now nti bonna baloozize desire okwesimbawo they are going to converge somewhere bagambe tulese Bobi Wine but they are all telling you tuli wa Museveni why mawe nyini yayogede n'agamba bagenda kola faction yaabwe egenda okujjawo gyayise Bobadi politics nagamba DP mulimu DP mulimu Democratic Alliance mulimu Jema mulimu obanani awo mwebati ne PPU bichi something Piero you chobuziza echa opposition okubanga tuleta candidate omu kuba buli wetwale tutuka mu kalulu opposition yegatte nga tugamba basajja meeting zino tezegatta nesige we yalina amaani meeting zaga this time round nga fera tugamba abo bonna baali baagala okubeera ku ballot paper but this time around tulaba nga tebaagala kuba ku ballot paper kyokka ate n'obuwagizi waabwe tebaagala buwa Bobi Wine aliko lwaki tabwetaaga kyekisokera ddala olw'ensonga opposition kati mucha kirowoleza mu bibiina nti ekibiina ekitali NRM opposition oba kitegeera nti kati kikyali kya bibiina nti bibiina bingi nnyo in picture ng'oyinza olowooza opposition naye nga mu bikolwa activities funding who is funding them nga yooli sente mpoga zaddukanya DF azijjawo ate oyogera bwotyo waliwo ka video akadde katambulanga president wa Peasants Party akuba amazina ogamala mu kiwate kololo ya station Mayanja ndozo owulira yabadde kololo nga akuba campaign muzeyi mulabiranga ddala bana ndozo owulira nti ebyobufuzi kati byafuuka byabadikuuza kali mu badikuuza abo abajjawo ba station Mayanja nazina nayawuluza nakola kinagana ayina ekibiina ze kuvuganya mu Museveni nga tagenze kulyayo obo kitegeera that is the coming of Chagwe nti kituyambyeko ku exposing abantu nga we batyo okay nga tumaliriza electoral commission yamaze nekkiriza emikono gya Bobi Wine but ebaluwa ebadde making rounds kyatuuse n'omukulu byabakama okukyeyogerera ye kennyini which was the document reads 19 yeah. Look, when issued on the 22nd. It's unfortunate. So look, I must admit that was signed by you. Yes, yes. That was an error. Okay. In the typing of that certificate in preparation of the certificate. I can affirm, I can swear that I signed that certificate today. Okay. I signed that certificate today. And in any case, it defeats logic. How we wrote to Kyagulanyi on the 19th informing him you don't make up the numbers, so you have not qualified, you have not met the criteria, one of the best criteria for you to get nominated. Then how would we issue him a certificate of compliance on the same day? Oli mukubi wa VAR mulungi era shieno badde otokubira VAR byabakama byannyonnyola ebbaluwa 19 temuwezeza mikono ate no yasayininga kimuleka ba ku VAR ng'ofusaidi tagiyingidde mangu kozi ngogoyedde y'obufuzi essaawa zino naye ffe n'abadde yabigoberedde ebbanga n'ebbanga kuva 96 we've never had an independent electoral commission. That's why kyabakakatako n'okukyongerako erinnya nti the independent electoral commission information kirina kubeera independent but then n'ebimu ku nnongoosereza bannaffe zabadde nga bayaayaanira badde nga nnonda y'akakiiko ako bwe mba nkubuuzizza essaawa zino ani alonda akakiiko ako President Museveni kiba kikuddamu nti he who pays the piper will always control the tune. Omwami byabakama yennyini chief yaliko is a justice mulamuzi mu 2006 natugenda mu kalulu ka 2006 mu rape case finally mwami Besigye ya defeating yomu
yali agulimu musango ogwo yaguli mu mitambo wale yaffe yona ebadde nnyo ku kakiiko ako okubanga kabeera keetongola unfortunately tetunaa kubeera nga tukirabako nawe twalirowoozezza nti maybe bakyusizza mukana akaseera era we call it frenzied panicking kasaba agamba nti NUP tetuusizza mikono by logic NUP mikono gigibula gitya okitegeera but then kino kikonfamingira ddala nti bali ku delaying tactic balowooze nti NUP emikono giyinza ogibula twesange nga Robert Kyagulanyi Ssentamu tali ku ballot but then ali nekyongera okulaga how ever ready NUP is, how organizational NUP is. Nti ate nga Kyagulanyi bwe yayimba nti batukasuka kulaalira bali bakasuse balaalire badda na birimba kuba eyo certificate eyo certifying nti nno naawo mikono giweze yiraga date nti olire bali bagikola dda nga batuukiriza ne maybe waliwo essimu eyajja nti musajja mutidde ku ballot mbeko kyemunzanyira ne bazannya eyo move ninga bali amaze dde okubeera nga template eraga date kati wano because of panicking omusajja emikono agiwezezza ne bafiiringa mu bino bya maaso ne beerabira okutuusa ekya date tosobola kuŋŋamba nti ne World Commission eyo bwetyo okubeera nti nno ebbaluwa esobola okuva eyo gyevudde nga yataddeko eno gyegenda okuyita nga tewali balabye mistake oba kitegeera nekitegeeza nti panic yali waggulu nnyo kuba si kyekyo emikono gyali gyawera nga naye tebaagala kukyogera of course naye balinganga sagala nnyo kwegoba n'abasajja sagala nnyo kwegoba n'abasajja machine statement yaye kanji withdrawing ebadde genda okusembayo VAR machine nefa efudde kyebadde genda okwogera ekisembayo tulange bakama baffe tuve wano sigenda kweregana n'abasajja abo bannaye tulina bannaffe aba H&K Pro Cleaning Solutions abasangibwa bunnamwayo okuyana bunnamwaya police station ne mukono na suit kanana mbasaba mugende mbere nga muwagira abantu bano lwaki gwali eyo nga olina ennyumba ekufukidde ennyumba eddugala erina enfuufu buli wamu bano obeerewo bayise ogenda kubeera ofuma bifumenti bagenda kubanga bagiyooyootera ddala ebeerenga etemagana nga naawe kweyagaza n'abagenyi nga bajja tokyaswala bakola kibayita full house cleaning ne balongoosa sofa sets ne balongoosa carpets ne balongoosa pavers mu compound ne balongoosa amategula n'amabaati ne balongoosa compound yonna kugiyooyoota mwabalina furniture offices, hotels, hostels, aba H&K Pro Cleaning Solutions bakubire ku 0752 84 03 08 ne 0706 85 25 24 Manot Haven Airbnb ekyaliyo enaalya bakugamba nti genda omulireko awantu awasinga newaka abantu wogenda nogaba nange nalwa nawo ebisenge bibiri ebinene obulungi mulimu ebitanda bisatu ekyabagenyi mulimu ebisenge bibiri kitegeeza ojja n'abantu bo musobola okubeera waawo ddiiro na kisenge mu ddiiro mulimu buli kimu kapeti ennungi ekyoya okategedde sofa set ennungi screening nga zinene bulungi nnyo osobola okulaba buli kimu nga wokyagala wifi weeri ekyuma ekirongoosa oba ekyoza engoye ne zikalirawo ekiri fridge weeri microwave weeri njogere ki ndeke ki kuba ku namba 0701 55 81 33 naddala mwate abava ebweru w'eggwanga ng'oli ku airport tukupiikingawo tukuleeta obanga okubye ku namba eyo abasemberayo ddala be bannaffe aba smart access aba smart access bakola batya bakudelivalingira amatooke agali fresh abula ngali frozen ne products endala ku door step yo mwe abali mu ggwanga erya Canada abali Toronto abali Toronto abali Scarborough abali Kitchener abali Niagara Brampton Hamilton St Catharines Kingston Windsor London njogerechi indekechi mu items badelivalinga ojeka amatoka gali fresh badelivalinga frozen cassava frozen sweet potatoes frozen fresh beans frozen fresh katunkuma frozen maize vanilla maganjo maize flour maganjo millet flour muzigo nsenene ground nuts roiko blue band cinnamon
mixed spices, beef masala, garden tea, murondo powder, njogere kindekeki, biyitirivu nnyo, supreme wheat flour, supreme real maize flour, mbale panang, binge, nekyoba okola kuba ku namba +1 437 332 7894 kanjidde mugumu +1 437 332 7894 beba smart access mu ggwanga erya Canada. Okay, wetu wade in focus with Frank Antambi. We out.